Esanga kuza birthday party ye. So kyanaku nti kati kukodoni wange atugenzeeko. Yakusaba Mukama Katonda omwoyo gwe agulabuze emirembe. MC yangambye nti bwe bamba wano mpitembeya w'ekitundu. Bangambye egira nkolese sebo weebale nnyo weebalire ddala. Yantegeezezza nti ali mu kwangiriza abagenyi kuba yabadde wano okuva ku ssaawa 4 n'agamba ajja kwogera mu kiseera ekintu kyanaaba amayinza okwangiriza abagenyi oba nkya obadde banaafunira akadde naye tali mu kwangiriza abagenyi be. Sebo Vunalebo Bakabulendi tukwangiriza nnyo okujja ate nalegedde ku pulogulaamu yo kyolina mbeti ngendera z'ogendamu ne Sebo oba otuusizza okungoma z'okugenda ne taata ojja kujja otusulyaga mu ne Kabaka mu Sebo. Twebaza Palamenti ya Uganda kuweereza miliyoni 10 okusobola okukola enteekateeka y'okuziika abo mukimanyi nti ennaku okuva olwaleero paka ku Sande abantu okubeerawo okulya okunywa mu maka ga mirundi 2 tweyanziza nnyo tweyanzirege twebaza nnyo okujja Kimbowa atusuubiza miliyoni 8 naye atuwaddeko miliyoni 2 mu kaasi. Naye tumwebaza nnyo kojja Kimbowa abadde mukwano gwa Joseph nnyo babadde wamu babadde bonna era twebaza omutima ogwo ne Palamenti ya Uganda omwana maka muno gyakolera n'olwekyo mubatwebalize byonna mwebale nnyo mwebalire ddala.
Thank you.